buterevu omulabi waffe omulungi owa program Kasukaali natenjaga kutwaka akisa kano bakulisa mawulire agesigika amawulire buli omu gasanidde okubanga alaba amawulire agatasosola muto na mukulu buterevu esaabwe ziti akadakiika bwe kati ate tuba tusonzere program Kasukaali omuweereza wo Karongi Asifa ate mumanyidde eri mu programu twejjanjabe naye buli lwakubiri tuba tujjanjaba nsonga za mutima olunaku olwaleero tugenda kubanga ate tujjanjaba nsonga za mutima abatweyunzeeko dda topiki yaffe mwajabe ku mutimbagano gwaffe ogwa Facebook era njagala okubanga ate nkibatera nammwe abatannaba kubanga mugulaba kyali badde Kyabwenkanya omulungi atulaba ku terefayina omuntu akuweeredde n'omalako emisomo gyo omukyala ali eyo omwami ali eyo omuntu oyo akubeereddewo n'akuweerera okuva gy'otandikidde emisomo gyo weewaawo mpaka wookubye olukumu mutwe emisomo n'ogimaliriza kyali badde Kyabwenkanya omuntu oyo obutamufumbirwa nze nange simanyi naye weewaawo ojja kubanga ate otuwa endowooza naye nga sirinze kanga bulijjo mbeera n'abakyala ab'enjawulo olunaku olwaleero era nga bwe mutumanyi ndina omukyala Masogori muyite ntya alyenvu muyite ntya bimale eyo oba bagamba nnimba simanyi webale nnyo mukwano kasooke nebaze mwenna abatwekumiddeko mukadde kano ne mutulindirira paka obudde bwe buti nga oli mu buliri bwo oli mu kisenge kyo oli mu ddiro lyo wonna wooli ng'olingiriridde okulaba Kasukaali nkwebaza mukwano Diana Nabatanzi gegange era nga nkola program gye bayita kiri kitya Monday to Friday ku ssaawa 8 ez'omutuntu naye ku mulundi guno buli lunaku olwokubiri mbeera wano ku programu ya Kasukaali era mbasaba mutweyungeko owali ku Facebook go like our Facebook page eriko BBS Kasukaali bw'okimaliriza assaako obubaka bwo wabula osobola no streaminga live www.bbstv./ ojja kubanga butereevu nnyo otwekkaanya mwenna abali ku live. Thank you. Bana nimbi obasirinde endoza namwe ekitu mukyerabiddeko atera tubeera n'omukyalo omulamu ina gye mumanyidde eri ye wange naye atera bino kimanyi bikwatagana ye wange Kasukaali bikwatagana bitambulamu tubeera nga ate obeeyajulira abatulaba oba batuwuliriza balamusizaako mikwano gyange mwebali kubanga nateera mutombudde nga bulijjo era ndi wa mukisa nnyo kubanga neeyonga ku bakyala bano mu program Kasukaali era abasinga bamanyidde eri mu program y'embaga buli lwa Sunday ye wange naye nga na buli lwakubiri mbeerawo nnyo kubanga nateera tuttaanya ensonga zino ezitukwatako nammwe ezibakwatako naye nga mbaniriza saawa eno ennyini tugenda kubanga nateera tutandika saagala ove bannange olunaku olwaleero kamwetunulako tweyagala tuli bamikwano naye nsonga sinja kubanga ate nkyongerako omulabye omulungi wa program Kasukaali butereevu bwe tubeera buli lwakubiri anaddala nga amawulire agesigika gawedde tubeera n'omulamwa gwaffe era nga bwe nagubagambyeko omulamwa gwaffe gwego kyali badde Kyabwenkanya omulungi ali eyo omuntu akubeereddewo naddala omuntu akuweeredde obutamufumbirwa abantu bangi batuweerera oba batukolera ebintu eby'enjawulo nga balina bye batulabamu mu maaso naye kyali badde Kyabwenkanya naddala nga tutuukiriza ndowooza ze bayina mu bwongo bwabwe oba ze bayina nga batuweerayo school fees. Diana oza kyali badde Kyabwenkanya omuntu ono akubeereddewo n'akufuula kyoli n'akubeera n'ofuuka lawyer n'obeera doctor then n'otamufumbirwa oluusi n'obutamalaako abamu baweerera ne bakoma wakati kisobokera kibeerayo ddala kale akutuusiza waakutuusiza omanyi buli bw'osoma olina class gy'otuukako n'emikwano giba gyanjawulo akutuusiza ku that level kyali badde Kyabwenkanya Diana omuntu oyo obutamufumbirwa neyanzeege kisookera ddala ekigambo ky'osazeewo okukozesa oba kyetusazeewo okukozesa olunaku olwaleero eky'obwenkanya kirungi nandigambye nti omuntu aba akuweeredde osaanidde okumufumbirwa nkyekyo Doza ali ku skuli agayimba bafusade timba kyalo bagayi Diana anti bamumanyidde eri naye nga nze ku side yange ngamba nti omuntu bw'abanga asazeewo okusomesa munne ekisookera ddala nze nsubira omuntu yali mwebaziza naye ate sigenda kwebaza ng'ogenda kunkaka kufumbirwa tonkaka
bwe bibanga twatandika ekintu kino nga twateesa ate ne bwe tuba twateesa nti bwe tulituuka mu ddanga maze okusoma wonna wendi bantuuse nenfuna omuntu w'omutima gwange gwe gwagala nga gwe tetukwataganya because abantu abasinga they shut down proposals nyinza kyogera ntya nti bwe mutuuka eno abanga ono omuntu alinga atali mu level yo something then ogezako saagala kitwalira nnyo mu level because aba yakuyamba aba ayina gye yakujja gwe gye wali otasobola probably jja kutuusa gy'otasobola kwetuusa naye naali kitwalidde mu tuluba nti waliwo wootuuka ng'olaba omuntu temujja kukwatagana entegeeragana nga zanjawulo mujja kusika omuguwa so okubeera mu mbeera bw'ekyo nze ŋŋamba kale bw'oba onsomesezza nkwebaza naye bwemba ntuuse mu mbeera nga sikwatagana naye ndeeka nfuna omuntu gwe nkwatagana naye ate naawe mba nkwagaliza birungi okitegeera nsonyi okusala ekimi naye bw'ogamba nti tetukwatagana lwaki baba kuwa school fees mukwatagana lwaki baba kugobye sente oba oyina kyetaaga okugula oyina katabo koyina okugula omukuya n'omugabo manyi munange bangobye ne weegonza nnyo lwaki ku that meet mba mukwatagana kati olaba kasifa kankuddemu mu nsonga eyo kisookera ddala bitabo n'ensonga z'omutima ziba za mutima tebikwataganangako okitegeera nti omuntu ayinza okuba nga akusomesa naye nga ye alina intentions kisinziira bangi nnyo abantu abasomesa abantu n'asomesa kasipa n'amutuusa gy'amutuusizza but talinaamu interest yandiwasa kasifa bwenjagala okuwasa no ayinza okutwala n'akusomesa bw'oliba omujjukira because I mean people do a lot of good things yes omuntu akuweredde atali kitaawo nga musajja kyekiri kyenkugambye nti intentions zo zaali ki mu ntandikwa bwe tuba nga twatandika ddala nga nkugambye nti kale kankusomese bwe olituuka mu senior 6 or probably university tulifumbiriganwa naye abaami abasinga era balabuka tebasobola kikola because era kituufu kiri nti abakyala batuuka gye batuuse naddala abakyala batuuka gye batuuse nalabanga toli wa level zo naye nga ekituufu kiri nti tewandinkasenze kufumbirwa olw'okubanga wansomesa tekiba nange ku saidi yange tekiba kyabwenkanya singa oba onkaka oba okaka omutima gwange kiba kyabwenkanya ati naku ze bazita kukuula kiba kyabwenkanya okukuula omusajja oyo omusajja neefiriza akasente ke omanyi abambi bano babaweerera aleka n'okugulira maama w'ettooke nagamba mukyala wange omukyala gwesubira okuwasa mu future njagala mmuweerere gwe kiba kyabwenkanya okujja n'omusaba emitwalo 5 n'omuggyako akakadde n'akugulira engatta empya nga ye tagiina kasifa ekituufu kiri nti mu nsonga zino ez'okuba nga kwegamba wansomesa netutuuka yes nyinza okikola because njagala okusanyusa okay well nzikiriza nti ngenda kufumbirwa tufumbiriganya but at the end of the day sikwagala kati kiba kingasa kiyinza okuyingira mu bufumbo because look here obufumbo it's till death do us apart nti paka eyo kwegamba omuwaalifa okitegeera kuba biba birayiro bya lubeerera kubeera na muntu for the rest of your life kati singa mbeera nga nkufumbiddwa but sikuwasanyuliri lyoyagala okiwulidde okimanyi nti mba neekaka oba nasanyulitya kubanga omwami abaami abasinga tafaayo oba onyiize oba omuwadde emmere ng'onyiize n'emmere etuuse tafaayo omanye omwami bwalaba kandi bwe yaweerera oba onfudde mukozi waka oba tonfudde mukyalawo nti n'emmere ne bwe naaba ngifumba nja gifumba nti olw'okuba wampeerera naye sijja gifumba nti olw'okuba omwami owange mwagala namufumbirwa we are going to eat together so akulyanga talidde tebajja kufaayo ye kasana abanagayo n'omwana product ya school fees zange ebyo aba tayagala kumanya naye amanyi ekintu ekyakasinza okuwanirira obufumbo bw'abantu okimanyi kuba kukwatagana singa obeera mu bufumbo ng'omuntu temukwatagana however much oba yakuwasa oba yakusomesa era otuuka neweenyiwa n'ogamba you know what tambula ogende naye era batasalwa nnyo ng'akufunyeemu abaana then kyabwenkanya omwami akuweeredde akubeereddewo dana nakufuula kyoli oba nanfuula kyendi nesimufumbirwa omulama gwa leero bannange ekisookera ddala nga bwe natandise nti ekigambo obwenkanya kituufu nnyo nja kusooka okugamba abantu bonna abali eyo ebiseera ebisinga bwe baba bakuweerera
omuntu akuweerera entandikwa ebadde etya. Exactly. Most of the time abantu bano abaweerera it's not accidental. Tubeere bantu bakulu, oli muwala okuze, oli myaka kangeze ng'ejjaffe oba n'okukkako wansi, omusajja avudde gy'avudde otuse ku university, sinakindi secondary, oyina age oyaayana okuba nti osoma, si kibi, kubanga essaawa yonoonya kikuyisaawo, but at the end of the day, weebuuze kikyayagala, atali nnyoko, atali kitaawo, atali kojjaawo, wabula omuntu gwe mutagatta naye anything, n'ava gy'ava, najja n'akugamba nti kantandika okuterayo ssente kikyosuubira. Tukira abantu bakola bintu bino mu mitima mirungi. Kyengezako okugamba nti era ajja kujja nga avudde gy'avudde, si jjajjaawo si sengaawo si muntu yenna wabula omusajja ayagadde obwagazi ogamba nti ono omwana kamukwatireko n'atandika okuweerera. Kitegeeza ki nti oluusi akikola mutima ki mulungi naye kiggwerawa naye alina kyasuubira in return. Kibanga omuzadde akuweerera nti aba akusuubira okubeera n'obulamu obulungi. Mudda olidda era n'okola ki n'omuyambako mu bukadde bwe, olidda n'olabirirako baganda bo, olidda n'obaako ky'oyamba ye omusasudde otya. Ebiseera ebisinga teri muntu ava gy'avudde n'akola kintu just out of the blue. Bana tubeere bamazima. Teri muntu ava gy'avudde n'akola kintu just out of the blue okubanga omusajja yansanze mu kkubo nampaka lift oluvannyuma lw'ekyo n'aŋŋamba bambi atandike okumpeera jjajjaawo. Okimanyi waliwo abantu abikola bino mu church batugamba oba ne mizikiti mu masiriza agenja batugamba okuyamba. Dana si buli muntu ayamba nti aba ategeeza ati at the end of the day agenda kwebakako. Tekitegeeza nti no agenda kukufunyisa olubuto at the end of the day. Mulimu abantu yes fine wakubadde nti society yaffe yayononeka. Mulimu abantu abikola genuinely. Ng'agenda kutwako Dana ng'enkuba ekukuba ku macha. Ayemenda kusaba namba ya simu akulete akutege ku masengere agambe tuuka bulungi kati tena kyacha kusaba. Waliwo ensonga lwaki n'omulama guno wasazeewo okugwanjula eri abantu. Lwansonga namba esinga kankiteekawo bwento nsaba okkirize tukirete bwetyo. Lwansonga nti namba esinga ey'abantu abaweerera abaana naddala abaweerera abaana abawala baba balina kye basuubira in return. Kyobolaba waliwo mujja kunsonyiwa abasiraamu kankozesa example ng'eyo nkozesa kyakulabirako. Namba esinga ey'abantu abo akwata omwana nga muto ng'omuzadde n'amuwaayo. Oba kitegeera omuzadde alina entegeeragana n'omuntu ono alina kyamugamba nti omwana ono osanga ali kufumbirwa ebiseera ebisa kye kitera okubeerawo abazadde bafuna entegeeragana n'abantu bano ababayambako okuweerera abaana baabwe. Naye omwana oluusi nga takola takiriimu kiba kitegeeza at the end of the day kigenda ku affecting bakanya kugamba nti ono munnange yakuweeredde. Nze nina mukwano gwange gwe kyali kituuseko gwe sinza kwogera right now naye kyali kimutuuseko bw'aba alaba essaawa nakimanyi mwogerako sikusonga kyakutuukako. Jana wabazadde baba tebakutunze kati kuba bakuwadde ng'okyali mwana. Jana before nga tana nakwongerayo abazadde abasinga tuve kubakuza waliwo omukuza nti omuntu gundi yafiirwako mama ne taata we afunye abakuza abamukuziza. Ensonga y'abantu abakuza be batera okikola naye sisuubira nti muzaddewo asobola okukutunda bw'aba akikoze. Diana, listen to me before nga tunaba ku arguinga. Muzaddewo aba akikoze maybe oba taata ne maama bakikoze at a certain time mama wagenda kukutuuza agamba omanyi keza olaba Derek lwaki aleeta ssente ezo munnaye weekuume. Derek akusuubira nti ogenda bbeera mukyala we. Ne bakunecharinga mweyo embeera n'okula ng'okimanyi nti yes Derek akuwera nga muzadde bw'anagamba ne nkuteesa sente zange za kina kugenda osome ba mu basajja era ne mama akugamba nti munnaye Dana ogenda kusomera ne Dana Derek akuweerayo ssente ze soma totunulira abasajja balala. Hasifa nze njaga tukkiriziganye nti eyo ndowoozayo. Si buli muzadde saagala okiteeke ku buli muzadde oyina opinion eyiyo nga gwe bw'okibolooza bwe kibeera. Namba esinga ey'abazadde kizibu okuintroducinga omwana mu level eyawansi amugambe nti omuntu ono ali mu kuweerera oli mufumbirwa mu dda kimala waggulu kituuka akaseera n'abanga alina okukikugamba naye nga naawe ebiseera ebisinga lwaki abawala abanene kituuka n'ebeera decision enzibu lwaki olwali tukyogeddeko nti akaseera katuuka kibeera kizibu mu bulamu bwo okusalawo ne kukaluubiriza omuntu akuweeredde ssente zakutaddemu ozimanyi. Oluusi ebiseera ebisinga nti omuntu ono ajja ne ku ssomero okukyalira oba okuleetera ebintu oba ogulumu okusasula fees wabaawo embeera etera okubeerawo ekulaga nti okitegeera ekulaga nti akwagala kye kyeŋŋamba nti bw'aba akikulaze kisoboka
era kyekyo kye ŋŋambi ky'ensonga lwaki ŋŋamba nti kyandibadde era kyabwenkanya nnyo singa omuntu oyo aba akuteereddeyo ssente omufumbirwa kubanga at the end of the day olina ky'olina okumusasula ng'omuntu aye n'ekirala guba mutima yes nkyogera nga bwe kiri hasifa kammaleyo n'ekirala nti guba mutima ebiseera ebisinga tukkiriziganye nti buli muntu gw'oba ogenda okuwagala ne bwe ba true love ne bw'oba nti omwagala bituufu love eyo tegirawo nti on sport mulabye love esinga egirawo nti nebeerawo love ekula you learn how to love osobola so n'omuntu ono bw'oba omusiimye nga ddala omwagala kyandibadde kyabwenkanya n'okola ki n'omufumbirwa mulabye mulungi wa program Kasukaali buterevu kyalibadde kyabwenkanya Diana bw'ati bwagamba weewaawo naawe ali eyo ina endowooza yo naye ng'ate saagala kwerabira kubajjukiza nti ng'ennaku z'omwezi zigenda kuba 8 tugenda ate kubanga ate tudduka emisinde naddala ng'ate tujaguza amazaalibwa ga baffe Ssaabasajja ag'omulundi 63 tugenda kuba wano mu Lubiri Emengo mutweyungeko tiketi egula omutwalo gumu gwokka abeera ng'otweyungako ate tubeere nga tukendeeza ku bantu abafa obulwadde obwa Nalubiri kandi obadde olina Diana abadde ayogera nga ndaba omusuna era kyagala okugusa nga ndaba waliwo ekitagenda bulungi ensonga za Diana personally I buy them okay. naye nange kanjogerereko ku ludda luli kusayidi eri ey'abantu bagamba nze kale nga tuvudde ku kyobwenkanya yes nsobola omufumbirwa but at the end of the day omutima guganye omutima gwesibye gundi sikwagala however much ozengo ndabirira oba ozengo nsomesa but nga Diana bwagambye nti love grows buli bwobeera ne relationship buli bwobeera n'omuntu love ebeera yeeyongera maaso naye tukitwale nti onsomeseza nyina wentuuse naye love eganye because I mean omutima Katonda kimu ku bintu bye yatokweka so singa mba nemereddwa okukwagala lwaki obonka kukufumbirwa olw'okubanga wansomesa sigenda kakalwa nsonga nti kandi bwe nzija okukuwa ssente zange ojja n'okabiranga bw'olina okukola simanyi bw'olina okukola research bw'wetaaga ki bw'wetaaga ogenda oprinting empapula if you can afford to come and tell me nti you know what neetaaga emitwalo 5 simanyi laptop simanyi yayiseemu amazzi if you can afford okujja n'oŋŋamba ebyo lwaki at this time oŋŋamba mbu simanyi laavu eganye okula why don't you allow laavu ekule ng'oli wange nga nange bwe mmalayo ssente ze nakuteekamu kitegeeza tuzzeeyo eri emabega kitegeeza nti gwe bw'oba onsomesa ng'olina ssente z'oteekamu olina intentions zo gwe ng'omuntu something is driving you to kandi bw'olimala omusomesa olimu naye waliyo abantu abasomesa abantu nga kwegamba nga ne bw'olimusaba ssente ajja zikuwa but then I mean si byampaka nti mudda olijja n'okola kino nsaba obufumbo naye obufumbo mubutegera bulungi kandi lwaki kyampaka gwe mu basajja bonna lwaki kyampaka laptop yo bagibba ojja n'oŋŋamba mu basajja bonna abali e Uganda n'ojja n'ogamba nti zemune laptop kuba weewaayo wangamba bebi njagala kusomesa nze sikuyitangako kunyamba bw'obanga wankwatibwa ekisa nkwatibwa ekisa paka bwe ndiba nga nange nsomye probably nenfuna omulimu omulungi nga nange nsobola okuyamba naye ebintu bino tetubigatta obubbi butuuse ku eyo level si bubbi ebintu bino tetubigatta omutima guba mutima nze togenda kufosinga kwagala nga sikwagala because look ne bwe nagenda mu bufumbo kye nayogeddeko nti yes nja kukkiriza ring on it I am Chada Solomon then what nkujjemu abaana naye ng'ewaka tetukwatagana Oba Solomon kyajja okulya nga akujjemu abaana abalaba baligita wali kati leka nkubuuze bwe mba kuzaalira ne mba kusuulirawo it's okay school fees zange ndabye weziraga obadde toyagala baana obadde oyagala muntu kandi kati nfunye Ivan gwe njagala let me tell you something ebintu bino tetubimixinga love is totally different negeja kutunuulira yes Diana ne baana atunuulira Diana negeja kutunuulira wawulya yali wadde because problem where it can't tetuganye ya naye omusajja wasinga okwaga ati aha kaweddemu abasajja abasinga agamba mukakanyiza omusajja bwakulaba sokeneko omusajja bwakwata Diana okay omusajja okwesa Diana but Diana don't apologize Diana omusajja bwawerya Diana ngaye mulaba bannange na Diana ne bwatuka n'ekyanga ate smile not my class smile bichi naye omusajja n'azaala mu Diana abaana n'alaba ebyana ebyeru nga bizannyira mu nnyumba
Dala ne bwage kumacha nasibo ogugwe nagera gamba it's okay you can go. Abera ali satisfied. Because alaba products za Diana. Okay, look here. Diana ali amaze okuzaala abana bakuwadde. Then what? Gundi sikwagala nyina omwami omulala gwenjagala. It's okay. Abana bayina DNA y'omusajja. Which is okay. Abantu bafumbirwa kwanga baagala abaana babere family not kubeera mu bufumbo kandi alieri ne Ivan yalieri abaana bali awo makati okitegeera. I'm telling you. Kati waliwo omuntu awasa munne nga ddala ayina intentions zamuzaalamu obuzaazi amulekawo. Yiyi bangi nnyo. Omukyala kati buluzinze nini kyekyo omusajja onja kujjewa ewa Ivan obenja kujjewa Solomon mufumbirwe ngambe Solomon ayina ettaka wano bonna muzaalamu abaana biri ettaka ly'oku Buganda Road nere nakasera jaddipa muzaalemu abaana apeye ettaka nteekeko emisinde ngende wa Derek tutandike kati kunze naawe ani abamwenkanya nze akugambye nti bebi sijja kufumbirwa olw'ensonga nti omutima tegukyagadde naawe gwaze n'omubba kuba kati obwo bwempita obubbi because nkuwadde abaana bange babiri ompadde ebyapa bya mirungi ebyatawo mba nkubbe obeera omubbye because at the end of the day omuntu togenda beera naye Jayada tomukubaliise kyogere abantu bakiti nze ndi mukuwuliriza naye njagala ekintu kino kyetwogerako kisinga kubeerawo nnyo ku baana bawala kituufu nti abalenzi osanga yafunayo naye batono kyenjagala abaana abawala mulekerawo ebintu by'okwebuzaabuza tukule okitegeera mulekerawo ebintu eby'okwebuzaabuza mulekerawo ebintu by'okwekwasa omuntu nze kyembabuuziza omuntu azze n'akubeerayo sente omuyita otya toyina bw'omuyita tukitwale nti nno omutegedde oluusi ffe abagenda ne tuniilinga ne tusaba n'osaba n'okaaba amaziga kiringa omuntu bw'agenda n'asaba omulimu ebiseera ebisinga owoza kyonna ky'oyagala nja kikola ebintu bye twogera bino sometimes biddayo ne bitu affectinga mulekerawo okweyama kibanga omuntu bw'anaakubuuza onoonya omulimu essaawa eno toyina mulimu naye oyagala kukola mulimu kitumanyi tulina omuze ogugamba gwonna gw'okola ki gw'onfunira kyonna ky'ompa noonyeza gwonna baako n'okusalawo baako n'ebintu by'ogamba bino sijja bikola kankuwa ekyokulabirako ffe tuba tuzanya firimu ezaffe abalina we batugambira oba ojjuza form kangezo oba contract or anything bakubuuza nti onookola kyonna oba okitegeera mu Hollywood beeyambula n'ebbere ne baliragawa ne Uganda ekitasoboka n'okola n'ebirala bye by'otandikoze so kyengezako bagamba oyingirira omulimu gw'omanyi nti ogenda gusobola so ne wano abaana abawala tulekerawo okwebuzaabuza tulekerawo yes kubanga omuntu akuweeredde ataddemu ssente ze gwe kennyini wajja owoza kimu kyonna ky'oyagala mu bulamu ndikikola ssente bwe ziggwawo n'okaaba n'amaziga hostel yo agijjuza ataddemu fridge ataddemu TV buli yajja kukyalira newaka mami tokyamanyinamu okubira simu mubuzako mami oli weekend omanyi muntu ogu Anodi kale tugambe Derek Sekimpi tugende Anodi Derek ogwomanyi oba kitegeera yakujjuliza everything omanyi nti ne weekend amanyi n'okutwalako out waliwo ebintu bino bye tulaba ebijja bitulaga nti omuntu ono alina sayini gy'atulaga bw'oba okitegedde bukyali drop out kiveeko kyengeza kugamba nti kitenga bukyali kubanga gye kigenda okuggwera mu kikulaga yeetaaga bufumbo so okwebuzaabuza okwo kubi abantu baneno nabo sente talina olaba ziteeka mu ggwe alina naye asazawo ziteeka mu ggwe lwansonga alina kyasuubira so mbasaba bannanga abaana abawala temwebuzaabuza sente z'omusajja bw'oba oziridde aye nabo batunawe batinagamba azirya naye kale kibanga omusajja okwetegekera nagakale kamukwane muterewo obukadde obwo butani nasooka nagulira essimu n'agiteeka wali asipange eyo gy'okwata n'agamba bya bukadde bwe buti kangiteeke wali n'agamba kati ziweddeyo atandika osasula ngezaako kuba kyakulabirako kiki njogedde bituufu nyinza okuba wenkutte weewaluma wandi essimu yokka y'obukadde obubiri nga zigula essimu olayofa omulungi wa program Kasukaali ate tugenda esimu eyo erimu ekyamahasipa tugenda kubaga twakuseereza bakabaffe
Mulabye mulungi ate wa program Kasukaali yakatweyungako program Kasukaali yeriko omulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero kyalibadde Kyabwenkanya omulungi ataba ku program Kasukaali omuntu akubeereddewo omuntu akuweeredde naddala omuntu akuwadde 10 from the word go notuuka okumaliza emisomo gyo tetugambye nti oba mukyala oba mwami ne either side omuntu yenna akuweeredde notuuka ekisaana omaliriza emisomo gyo omuntu notamuweerera notamufumbirwa kyalibadde Kyabwenkanya weewaawo ngaffe wano ku program Kasukaali weewaawo tuba naffe endowooza zaffe ate naawe atulaba oba n'endowoozayo tetugaana ndowooza zammwe butereevu aba atweyuzeko ku Facebook dana ate agenda kuba nga ate atuyisizaamu ku ebyo bye muteeseza ddala abali ku Facebook batugamba ki Katsuke tubebaze banji nnyo olunaku olwaleero bayitirivu obungi osobola no streaminga live era kwennyini ku page ya BBS Kasukaali oba n'ogenda ku BBS Telefina page no streaminga live n'obanga byonna obyekkaanya atasobodde kubanga olaba ne senga mutegeeze jjajja buli omu mugambe kandi senga gundi wamugambe Okay, tutandise nani ono ye angambye enduga Henry agambye nti no Kyabwenkanya kubanga oli aba yamutwayira akasente kenduga Henry webali nnyo mukwano kuteesa Jerry Katz nagamba ntino for sure si Kyabwenkanya wadde nakatono naye kisingako okugenda n'oyo omutima gwe gwagala ye bwatyo bwagambye nengenda ku kalule ye nagamba nti banange nedda yakiwakanyiza Joan China Modest ye nagamba nti no banange it depends you might educate me naye nga I don't have your feelings and the other thing zikwatagane feelings agambye omumeyo osobola okugira nga omutima teguliyo era wano wenyini nyini nagamba nti it really depends ye message ye jagezako kubanga tegeeza nagamba okay thanks for the show mwena babaagala nnyo Joan China but Eunice nagamba tino ndowooza si kituufu kuweerera muntu ng'olina ekigendererwa ekirala Lena Maikia ye nagamba nti it all depends on what we had agreed on at the beginning ye watu bagambye Dennis Sema nagamba si Kyabwenkanya kubanga muba mumaze obudde bungi to understand each other moso mukyalaavu so bannange ensonga eyo tebegamba Mbabazi Joyce nagamba si Kyabwenkanya wadde Barbara Kobusinje nagamba tino mpozinga ogenda kumuddiza sente ze zonna ogenda muddizo that's wrong Matobu Shifa nagamba marriage is not a doll or is not a doll play game so what matters is who does the heart loves okay you may educate me just because I'm desperate for money, but not because I love you. So we're sorting. Mudiri bada yenagamba tino ebansobi. Bo Michael yenagamba. To be honest, it hurts a lot when you don't. Cause when you don't, okay, yewe baka wagambye. 11 times. Dokas yagambe just watching and waiting banange for what my Diana will tell us this time. Mukwano Dokas Treyanziza Frank King yenagamba tinze I'm saying that it's not fair at all yewe bakawe banji abataddeko nendoza kangende katono nnyo ku bali ku live stream tulabe nabo kye bagamba Wilson D Lefter not obaka bo tubulabye nti I'm watching and listening webale nnyo mukwano webali ddala ntandisa nani ono Mugalu Ivan agambye nti abasekirira Ivan wendi nnyo bannange okay Shema Sam yenagamba kandi alabika yakulira muyenga mikwano je bakulira mu kisaakaati she doesn't understand hustle life ye bwatu bwagambye I do Sam ye bwatu bwagambye kakulira muyenga kandi wakulirawa Wanji bakuya muyenga Joseph Liba Kagaye nagamba tino Diana nkubira okay Asaf yenagamba tino good watching from Ibanda bambi tubebaza mwe namwe balokuberako Movius Henry yenagamba tino we go we go live mwebale nnyo mwebalire ddala mwe nabaliko Kasuja Beka yenagamba tino omperera kuwa keki oba ebintu bya keki bikobye omuzi sofa bwe bubaka obo obuliko banji nnyo abataddeko naye tweyanzege bantu bangi kyemanyi abatweyunzeko abali ku mutimbagano gaffe gwa Facebook ewa banji abateekamu obubaka mwengere kubanga ate muteekamu obubaka ne bwe tulaba tuvuddeko discussion egenda keeping on ng'ate tumanye endowooza zammwe ate ngera tweyongera mu maaso nammwe wewa waliwo omwami aŋŋambye nti sijja kubanga mmwogera erinnya naye aŋŋambye nti abawala bwe babaweerera mumanye tuuka ene mulaba nga
muli high class like Derek akuwerede ng'omulaba like yali stepping stone like really Derek like labane byayambala nange bwendi ekitegeera like bamala baweerera mutuukeyo Diana ne mulaba nga you a class above nga olabye dda tosobola kuteeka keeki yo ku sowaani. Omwami nsobola omuddamu. Diana ng'olina obwako. Abadde abuuziza kibuuzo era yeetaaga Well, nze omwami eno kyensobola omuddamu. Ekisookera ddala omuntu bw'aba akuweeredde ne bw'aba nga wa low class kiva eri mu mutima kumwagala. Bw'aba ayambala bubi osobola omugula engoye n'otandika omulabisa obulungi n'ajja mu bantu. Naye kidde eri kye twayogeddeko nti tonkaka. Bwe tuba twatandika ebintu bino nga tebiriimu bya yes kandi ngenda kutwala ku ssomero ogenda kusoma nkulaba mu future naye bw'omala okusoma ogenda fuuka mukyala wange. Okiwulidde bw'abanga tewaaliwo nkwatagana oba nteesa bw'etyo honey let me tell you something ne bw'onaakola otya ojja bikola byonna byonna kale onforcing nkufumbirwe. Some people even elope. Mami abadde nyinyiza sigenda busisa mwogera kiri professional naye yangambye kandi oli yaweerera omuwala n'amala omuweerera omwana n'atuuka n'agamba bannange omwami ono kiki kyatankoledde. Omwana kye yakola yadduka buddusi n'agenda naye ebyo byonna nga tebinatuuka okukkiriza mwana muwala kudduka ne bazadde temamanyi gyali o probably n'abazadde talina. Lwaki temutudde ku mmeeza? Let it be a table. Okay, yes. Mukkiriziganya era nzikiriziganya. Nga sinabagenda wa Diana. There's something you're bringing in. Timutuule mukkiriziganye kandi Diana yakyogeddeko omuntu si kitaawo si kojjawo. Listen, mubeera n'okumanya gati bamukulaganga omusajja ono avuddeyo agambye agenda kuweerera. Lwaki abakuwa ssente zino oba omusajja abakuwa essimu tomugamba naye Ivan ompe n'essimu lwaki ompe essimu eno? Ate munnange ekisinzira kankubuleko waliwo omuntu asobola okujja n'akuweeranga definitely takuyinaako kakwate naye ng'akwagaliza ebirungi. Akwagaliza ebirungi mu bulamu. Lwaki bamwagaliza birungi? Let me give you an example. Olaba famulenti ya programu Kasukaali butereevu nga Diana ate bwe tugenda okuba nga tufuna endowooza ya Diana ewaawo nga tukyayongera discussion yaffe abali ku masimu musobola okuba nga ate mutweyungako namwe mutuwa endowooza zammwe ng'ate Hasifa nga tonabagenda naye abadde nkyamalirizayo example yange. Hasifa katugeze omwami omukulu azze akusanze probably abazadde kale ne bw'ataba mukulu ne bw'aba muvubuka muto which is okay nga yeesobola. Yes. Azze akugambye Hasifa nkulaba ng'oli muwala mugezi osobola ogenda ku ssomero nkulaba kugamba ng'embeera giraba si nnungi akututte ku ssomero naye temufunyeeko nteeseganya nti Kasifa nkutwala ku ssomero bw'olimala okusoma olina okufuuka mukyala wange ngenda kufumbirwa. That can happen 1 year ng'oli 17, 18, 19. Listen. Takuyinamu na interest wadde akututte ku ssomero osome. Listen, first get this. Amperedde mazeko senior 4, mazeko senior 6 ngenda ku campus. Omwami ono sichinamu stand nga nesabo neyazannya okumpeerera. But what were the intentions? Kiri nnyo omuntu ogenda kimubuuza what were the intentions? Kandi abakyala batuwa amagezi okuba nga tufunamu engeri gye tukontrolinga omusajja. Ofuna we ey'okumubuuza ekintu ekyo not openly like lwaki omperedde but you find a way. Diana yakugambye omuntu atali kitaawo lwaki weebuzaabuza kandi. Kati let me tell you, mulimu abantu abakulu ng'akukwatibwa ekisa. People give without intentions. Nawe mukwatibwa ekisa. Mukwatibwa ekisa. Let me tell you something. Ebintu ebikwatagana n'omutima tosobola kuforcinga muntu. Nze ne bw'aba musajja nga akoze eki oba n'ankolera ki mu bulamu. But as long as my heart doesn't love you. Osa mukwatibwa kisa. Ate lwaki obeera onforcinze. Ku nsonga eyo ensonga eyo eriwo eti nti kituufu ebaayo abajja nga bazira kisa abo gye bali it is okay naye right now betwogerako yonaze nga ate ayagala omufumbirwe kyandibadde Kyabwenkanya okubeera naye kyekyendowooza nti ne bw'aba takkase kubanga bw'onooba ogaanye tagenda kukwatira kiboko kukuba naye ekibuuzo kiri nti kyandibadde Kyabwenkanya mu butuufu kyandibadde Kyabwenkanya nze kye ŋŋamba nze kiddayo ku baana abawala tuyige
kibangera omusajja akusanga mu kkubo n'akuwa lift kikyosuubira tukuze batugana zi lift sinti lwakubanga buli akutwala abamuntu mubi naye okwewala ebizibu ebinaakola ki ebinaavaamu fiizi zino tuzikkiriza ebiseera ebisinga n'ozikkiriza kuva bwani oba kiraba kibeera nga omuntu gw'osanga just out of the blue n'agamba ebambi ngenda kufunira akalimu nina gye nkutwala n'otambuza amatu n'ogenda olw'okubanga bakugambye nti bagenda kufunira akalimu oba kitegeera kyengeza kugamba nti tubeeko ebintu bye tuwewala bye tulaba nga binaatuleetera do you ever follow your heart like omutima gwo ne gukugamba nti Diana kino ky'oba ogenda nakyo kino kyosazeewo kisinziira it all depends kuki kati singa omwami ena akugamba nti oyina okunfumbirwa anti you're trying to do a favor back kati omufumbiddwa biganye Diana oba followinza omutima gwo nkugambye it all depends kandi ku situation eno nkuddamu kweno situation gyombuuziza amazima gali nti abasajja baneno tava out of the blue kugamba kintu ekyo tubeere baamazima omusajja ono tatandikira wali nti omaliza okusoma ku graduation party najja nakugamba kati mpasa kijja kibyuzinga buli kaseera oba kiraba in my capacity okugamba nti omwami ansomesezza nange ndi mukolera ebirungi naye nga sirina mufumbirwa that is not a must biki ebimu ku ebyo kandi byoyinza osasula omuntu bw'atyo nga sente azirina bwe mba nkoze probably nga nyina sente zange bw'oba oli nga oyagala tubale ebitabo tusobola okubala bwe mba nzikoze n'enzikuddiza bwe mba sisobodde nga oyagala kuzimba oyagala kukulya motoka oyagala kino kyonna kyakuyiga kiddayo nti omuntu bw'abanga akuweeredde mutuule mutegeeragane oba okitegeera nti ku ntandikwa kiba kitya ebiseera ebisinga abawala kyekiri kyenjogedde nti tulina omuze guno oguyaayaana ennyo ogubeera desperate kituufu sente tuzeetaaga okusoma twagala naate waliwo sente ezitagenda kutuusa ebintu ebirungi tubyagala mu bulamu but be careful wo bw'olaga muntu kyoyo sente azikuwa ebiseera ebisinga nkugambye abaana babajuliza buli kimu nakuwa buli kimu kyoyagala kyamanyi abantu bangi bali ku masimu baate bagakuba nga ate bogerako naffe tugenda kuba nga ate twaniriza amasimu obeere ng'oyogerako naffe otuwe endowooza yo kyalibadde Kyabwenkanya omuntu akuweeredde okubanga omufumbirwa ali ku simu. Hello hello wangi sebo esebo essebo omwami Jamil Mubiri kyalibadde Kyabwenkanya omuntu yenna bw'okkiriza okulya sente z'omusajja essebo wandibadde tolya sente zotajja kusasula essebo kirungi bweweewaayo kikusoma kwokka notulya wabula mu buli kibi kyonna omuntu bweyeewaayo okuba nti no kwekola omwami nga mukambwe nnyo wagisebo gyebale nnyo kale sebo naawe gye baliko sebo puroguramu ngiraba nkinyumiddwa esebo tweyanziza nnyo sebo nkubidde kuva Mbaale esebo tweyanziza nnyo sebo ab'Embaale batulaga amanya mpitibwaisaazi esebo naye nga omuwala oyo byagamba nti kisinziira mu mutima tekyandibadde Kyabwenkanya kulya sente ya musajja nga togenda mufumbirwa ye n'omusajja tasobola kwewaayo tandika kuweerera nga temusoose kubeera nti mwagalana omusajja tasobola just kusanga ku kkubo n'akuwa sente ze kisobola oyinza obba nga oli muzira kisa ndi muzira kisa nenkusanga ku kkubo nenkuwa leero neddako nenzikuwa n'omwaka ogwo nenzikuwa tekisoboke ekintu kirina okuba nti kirina wekisinziira wekiva okutandika okuweerera omuntu n'oyo omusajja omuzira kisa taliyo singa sudiiru bangi bayamba owulidde naye tekiriiyo kisobola kukwata sente yange gikuwa lwaleero lwakuba nkusanze nti oli bubi owulidde tulina okuba nga tulina kyetuvuddeko omusajja oyo si wakisa netweyongerayo omuwala omulala yaani oyo kandi ono omulala ono Diana
Diana oli mukazi mutuufu era nnategeka kubeera n'amaka amalungi oli muwala kandi era obudde bagamba nti mpozi yakulira muyembe ate bw'obeeranga mu bantu oyawula omukazi oyawula omwana eyakula ne jjajjaawe oyawula omwana eyakula ne maama we n'oyawula omwana eyakula ne ssengaawe ne kkojjaawe n'eyakula ne maama ne taata wamu abaana bosobola obbaawula mu bintu bye boogera tweyaziza omwami gaalina obusuugu Diana mulekera kulya ssente z'abaami nga temubafumbire ali ku simu ali ku simu hello alabika teyeetegese ono alabika akyagusa nsonga omulala ali ku simu hello wangi mukwano kale Diana naawe bale kubanga kwoli kale nze John Mirembe kandi omanyi bulungi Diana nsanyusa kulaba naawe topic nungi nnyo gye muliko naye kisinziira ku mutegeeragana gye mwatandika naye mu kutandika n'omuntu oyo oluusi omuntu akuyamba buyambi ate oluusi omulala akikola lwa bufumbo naye kyonna kiva eno wansi mutegeeraganye mutya ebintu bino abawala abato tutuuka ne tumala okusoma at the end of the day n'okufuna omuntu omulala oluusi otandika ne feelings ono omusajja ne mweyongera olw'ekiruubirirwa kyoliko ekya school fees okuwerera omaleko kuba olina future gy'olaba naye tutuuka eyo munange ne tukyusibwa ku birowoozo kitegeera n'abasajja abalala at the end of the day omutima ne gufolina in love n'omuntu omulala awo oludda kandi yandiba omutuufu kuba at the end of the day omusajja ono ogenda mukyawa however much nti wali omwagala nayina kyakusubiramu biki ebivaamu kwekwetta ebibeerawo bali but sikiwagira ddemu omulundi n'ogumu omuwala mina otandikira ku ntandiko eno wansi ne mumanya ki ekyokukola it's possible it's possible I've seen that my sister has gone through that bad divorcing because she got married to this guy olw'okuba nga amuweredde mu ntandikwa ali amwagala bwe yamalira okusoma kyekyabaawo ng'afunye omusajja omulala though they got married but yamufumbirwamu like she was feeling pity yali amukolera favor okitegeera favor kivudde after how much time after 6 years of marriage Joan tweyanziza nnyo tweyanzege naye atera tujja kweyongera okuba nga ate tufuna amasimu emu bbiri weewaawo nga tunaba kuba nga ate tufungira programu yonna kwalayo hello naffe tukulamusiza sebo kale gye bali sebo kale sebo twogera naani eno mukwano genda maaso sebo kakati otugenda n'omulamwa Kyabwenkanya naye ekintu ekyo kitandikiddewa okitandise mutya kakati obubanga ku ntandikwa temanyi omuntu omusajja bwe yeewaayo tagenda kugenda kukaana ka pitu oba pisepeni agenda kutandika omuntu gwalaba nti abufunyemu ki ekirowoozo nti kamutete ku guledi gyenjagala olw'ensonga nti era kimwagalamu kati omuntu oyo yeetaaga okutegeera before kakati bw'aba ategedde before ate bw'atuuka eri ne yeefuula obutuufu yensonga lwaki okusinza bafuna ebizibu ne mutamanya nti wakino kyavudde ku ki naye nga kyavudde ku ekyo naye Diana sera kukwatagana naawe naye ku luno okwataganye naawe tweyanziza sebo weebale kuteesa mukwano tweyanziza nnyo sebo tweyanze genda oza tufune essimu emu nga tufunikira hello wangi sebo oli buterevu naye sooka okendeze ku tv yo okikendeza katono musimu ojja kuba otuwulira kakati nsanyusa nnyo Diana oyo ateeseza bulungi nnyo yamuseno yali wakati even
nagigendezeza Esebo tukuwulira mukwano. kati mumpulira Esebo maso. Dayana olwaliro ateeseza bulungi naye omukyalo oyo ali wakati oyo omulaba yalabika mukuuzi bukuuzi